Sabbiiti eyise Paalamenti ya Bulaaya eya European Parliament yayisiza ebiragiro eri gavumenti ya kuno ng'ebalagira okuyimbula awamu n'okuggyako emisango ogw'okulya mu nsi olukwe ku bantu abaakwatibwa ku by'okulonda ebyali mu Arua. Abantu abasoba 30 be baakwatibwa era ne baggulibwako emisango ogw'okulya mu nsi olukwe era nga mbo mulimu abakiise mu lukiiko lw'eggwanga olukulu awamu n'abantu ba bulijjo. Si kye kyokka waba n'okuwa eddembe awamu n'ekyanya abali ku ludda oluwabula gavumenti okwetaaya obulungi. Wabula gavumenti ya kuno ng'eyita mu akwira essengejjero ly'amawere ga gavumenti ofuna opondo ebiragiro bino babigobye. For the EU Parliament and those who actively promote impunity in other people's nations have some humility in this area, especially given the fact that the matters they are discussing are under investigation and some of them are actually before court. Ono alambise biki ebyandikoleddwa singa abantu bano bandyagadde okulowoozebwako ebirowoozo byabwe biteekebwe mu nkola. And therefore have chosen to remove any veil of pretense about where they stand when it comes to judging the various players in the Uganda political scene, so that they can formally and unashamedly warn the Uganda people and their government that budget support funds given to the country for development should be used. Onera atangazza na lwaki asuubira nti amawanga ga Bulaaya agamu gambalira nnyo nnyaffe Uganda akadde kano. Abantu abadde boogera ku Uganda ndowooza Uganda tebagimanyi, kubanga buli omu abadde ayimira okwogera abadde neka nooti akatono empapula empandiike nga kiraga babawadde coaching kiki kibana okwogera ku Uganda ne kiki kibasaba ekolebwe. Omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa nga Bobi Wine asuubira okudda okw'abobwe sabbiiti eno era ategeezezza nga batagenda muwa bukumi bwa njawulo wabula n'amusaba okujja n'ebiwandiiko okuva mu ddwaliro gy'abadde ajjanjabirwa. We shall provide as a government the usual security and protection guarantees that we provide for all travelers and leaders of his level. He is a member of parliament who qualifies if he chooses to pass through the VIP and if need be to be escorted to his destination. But his return, and he should not make it an issue, because by attempting to make it an issue is as if the government of Uganda. Onera n'okwekalakaasa okwali mu kibuga gye buvuddeko ategeezza nga bwe kwalina abakuvujjirira. But we have somebody or a group of people being paid money to burn tires down Kiseka Market, down Owino Market, and in Kamwocha. We have not had a single protest in the Chadondo East. However, we have protests in the center of Kampala. Amawanga agatali gamu awamu n'ebibiina by'obwannakyewa ebiwerako bivuddeyo entakira ku ebyo ebigenda maaso mu nnyaffe Uganda naddala ekyo ekyaliwo mu kulonda okwa Arua. Isa Kigongo ku lwa Channel 44 Olweggulo.